wonna wooli nsaba ompulirize. Tebaayo muntu yenna akusiruwaza oba akubuzaabuza. Ebyafa bya Museveni tebimufavalinga kuteesa. We will not be hard in darkness. We will not be hard in darkness. We will not be hard in darkness. We will not be hard. Alright, oyinza okwebuuza lwaki tutandisiza video ya Honorable Waiswa Mufumbiro gwe tula wansi okalire His Excellency Robert Kyagulanyi plan ye finally andabye etandise okukola ate ye Fred Lumbuye aleese bwino omukambwe eri His Excellency Robert Kyagulanyi. Obadde okimanyi nti no baamuteze obutwa abatya gwe tula wansi okalire video mu maaso ogenda kubeera nga ogyerabirako ebya Janet Kataha Museveni si birungi nabyo mu maaso awo mbikuleetedde. Muganda we avuddeyo n'abyogerako naye nga tetunnagendayo nyongera okujjukiza video soko jimpereka like bumaze subscribing wegeteko mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero omukulu amanyikidwa nga Waiswa Mufumbiro ogidde assignment His Excellency Robert Kyagulanyi gye yamuwadde okubeera nga akunga mu luzungu kubanga buli bakunga mu Luganda ebeddala abazungu bibatwalira akaseera oba bibatwalira obudde bungi okubeera nga babivunula. Mujjuke bulungi tino okukola video mu luzungu ebeddala ne baneighbours bo basobola okukola ki baba basobola okubeera nga bakutegere kyovala ba His Excellency Robert Kyagulanyi ekyo abadde akibakaka nnyo babeere nga bakola ki bekalakasiza mu luzungu era anytime from now mujja kulaba abanene naddala iyo nga boogera ku zino ensonga kubanga buli kimu kati kiri mu luzungu. His Excellency Robert Kyagulanyi luno lutalo alufudde international soko owulirize abasajja engeri gyabadde bekalakasamu mu luzungu mu kooti tumale tweyogere ne bya Fred Lumbuye biki byalabudde His Excellency Robert Kyagulanyi video yino. We will not be hard in darkness. 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 People power! Our power! Video nabagambye ddayo abagezi bokka era gwe atali mugezi hasikiwa nti no just okubeera nga obitegeera mu ebiki ebibadde mu eyo video awo nyini nga tupitadde ku mabbali omukulu Fred Lumbuye aleese bwino omukambwe eri His Excellency Robert Kyagulanyi. Njagala video eno gitambuze nga wabasabye making sure nti no subscribing akadde kajje mu personalize okateke most latest updates ku buli kimu ekituuka mu ggwanga lyattu Uganda obeere nga okifuna obeere nga ogifuna mu budde. Video yino osooka omuwulize imagine Kyagulanyi Center wonna wooli nsaba mumpitire president oba omuntu yenna alinanye president oba ayogera naye orecordinga video eno. Nsaba omuntu yenna alinanye president nkiddamu either mukubire essimu oba mutaginge oba orecordinga akatambi kano kamutuukeko. Nsaba mumpitire wano vice president waffe Dr. Razadriga, mumpitire general secretary David Lusu Bongoya, leader of opposition Joe Senyonyi, abakulembeze ba national platform mwenna. Bwe mmala okumpitira abo njala mumpitire wano Nyandi Yosoferiti bahabulwa, mumpitire wano Didigi the drinking gin, mumpitire wano Salimu Sale, Mukamu 7 Janet n'abalala. Njala mumpitire Segona akali amaggwa, mumpitire Mpuga Masayas, mumpitire Abedi Bwanika n'abalala. Nenna abagereka Silivia Najina muyite katambika n'abeereko. Kasitola banga nkoze post neganti nadibanga Pro Max manyamba ndibaze. Bwe mmala okubanga mbagambye ekintu ekyo njala kutandikirawo video tugende maaso. Alright. Mr. President Robert Kyagulanyi Center wonna wooli nsaba ompulirize. Tebaayo muntu yenna akusiruwaza oba akubuzaabuza. Ebyafa bya Museveni tebimufavalinga kuteesa era tateesa nkomo na muntu n'atuukiriza endagaano. Jjajja lwaki libeera mu America mpaka kuwulira bubi tumuzoganyizeeyo mpaka lwavaako kubanga bw'ona ogenda okuteesa ne Museveni aba amaze okufuna mu tageti ye nga bwe yattakayira n'abalala. Museveni tateesa nko na muntu n'akkiriziganya endagaano. Ekirala enteeseganya zino bw'ozigenda mu kitegeeza nti abaakumaze abaakutadde wayagala kyekisookera ddala. Ekyokubiri
Museveni tasobola kukkiriza abantu bamukalakasa ebbanga lyonna ku negotiatinga nabo era amaliriza nga akugjeewo kekisookera ddala kati ekyo njagadde kuwa bwi just sample ya bigambo kati Mr. President poliisi yagambye nti evudde mu makaago n'amagye naye nkusaba ebintu bino biteeke mu nkola 1 ekisookera ddala amakaago gonna nga gyava gye negenkana before nga tebannakola kintu kyonna gy'oli soko ofune ba experts mu forensics batukolera ebintu bino wammanga Mr. President nkusaba ofune bakafulu mu kola forensics batukolera ebintu bino wammanga 1 okusookera ddala mbetuliza tukuwa information 1 Museveni already yamala ddo okuplantinga ebintu bye nga yabyagala time yagenzo 2 nga amaze okukola kye tuyita final formalities nti tewali muntu asobola kuzuula kiteereddwayo n'amaaso okujja era ba experts okuzuula kubanga bo fayo yaabwe already bagitegeka ddanga erimu n'ebizibiti ebiri mu makaago 1 nga mulimu emirambo mulimu emmundu mulimu amasasi mulimu n'ensimbi ebyo gyebiri by all means nchezemu mulimu gyebiri kati okuzuula ebintu bino 1 n'ebintu bino wano wammanga nkugambye emirambo gy'abafu emmundu kambere neekusifu okuba nti amakaago gonna galimu obutwa n'obumu bw'okwata amaloboozi byonna biteeka okuba nga bikola kimu ebiri kati okuddamu gwe n'oba toliiwo olina okusooka okufuna ttiimu bakafulu mu kukola forensics bagende banoonyereze buli kimu kyonna ekikwatagana mu compound yo kubanga okunoonya ebintu ebyo byonna olina okufuna sniffer dogs embwa eziwunyiriza okunoonyereza ebintu bino byonna olina okufuna sniffer dogs eziwunyiriza okumanya ki kye baataddemu embwa ezirina obukugu obw'enjawulo ekyo nakyo osobola okuba nga okirina kuba zijja kuzuula ebyambalo zijja kuzuula emirambo gye baateekamu zijja kuzuula emmundu ompulira bulungi nnyo zijja kuzuula emmundu ekyobutwa bo nabana bakola forensics ba experts basobola okuzuula obutwa mu makaago we bagateeka buli wamu omu buli coding amaloboozi n'obuli coding ebifaananyi kye tuyita kamera zikwata ebifaananyi byonna kitegeeza n'ennyumba obanga wakugiddamu ennyumba yonna balina okusooka ogiddamu ogisereekulula okuddamu ogifuira langi na buli kimu kyonna ekyetaagisa okukyusa kikyusibwe naye ng'amaze okufuna samples ez'ebintu byateerebwamu mu makaago era mwenna mbasaba abayina akamantaalo abaagala okugenda maka ga president mukola nsobi eyo crime scene against Museveni's regime so temugende mutempalinga n'ekintu kyonna crime scene mugireke kubanga nyini maka taliiwo agamako gagenda mu geetaaga ba experts bakafulu okuzuula ebintu Museveni bye yaleseewo bino byenjogedde biri scientific ne waliwo ebyobuwangwa n'ennono manya abantu bangi nnyo abamanyi ebiwangwa n'ennono abateerangira nga bamanyi okuzuula na bano beetaagisibwa Abannayuganda waliwo amawulire agatambuzibwa mbu Maama Janet Kataha ali mu ddwaliro oxygen ali bubi ga bulimba babalimba oyo propaganda w'abaana ba Nuupu omukulembeze waabwe Kyagulanyi Ssentamu yadduka banoonya ekyokuzzako tebakiraba kati propaganda waabwe basooka gamba nti President Museveni yali ku kitanda essaawa ne bagamba nti Maama Janet yali ku kitanda babalimba Maama Janet waali talina buzibu mulamu talina buzibu bonna oyo propaganda ne tukukwatako ng'ogamba mbu Maama Janet yali ku kitanda ojja kutwala eddwaliro mwali ne tukukwatako nga nti Maama Janet ali ku oxygen tujja kukwata otubuulire ali mu ddwaliro ki mwitiza nnyo okutambuza obulimba ku social media Maama Janet talina buzibu waali Abannayuganda temweraliikirira abantu batandise okweraliikirira tubuuza Jobless mami ali atya ali bulungi talina buzibu ono propaganda abaana ba Nuupu Kyagulanyi Ssentamu yadduka ali eri azunga buzunzi ku kyalo yeeteekako ebifaananyi by'abantu batali nabo kati zino embwa ze zaasigala ne zino eziri ebweru w'eggwanga ze zipostinga ebintu by'ekisiru naye gwe ali mu Uganda postinga ng'okimanyi tukisanga ku page yo ojja kutubuulya eddwaliro mwali ojja tutwala mu ddwaliro gy'ali nze Jobless billionaire last son Maama Janet ali bulungi President Museveni ali bulungi tewali buzibu eggwanga litambula bulungi
mukitegedde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.